bannaffe abatuwuliriza mwebale nnyo okutwegattako ku puroguramu yaffe eya leero era nga tuzze okuttaanya ensonga okukubaganya ebirowoozo ku nsonga ya leero wano ku Royal FM, ensonga etegejjeza abangi amaka agafugibwa abakyala ensangi zino, era nga mu kafo kano twegattiddwako omukulu Profesa Onaninanye wamu ne munnaffe omulongo, era kababeeyanjulire oluvannyuma tugende mu maaso. Abalungi abatulaba tuli beesimu nnyo okubeera mu studio za Royal FM Mengo. Erinnya nga ebanjudde nze Rodin Mugemadya Pessimist, ndi mwesimu okubeera nammwe olunaku olwaleero. Amannya gange nze Waswa Patrick, sinziddaawo Kasubi wenviiridde, ate nga nze ssentebe w'abavubuka ku kitundu ekyo. Nyabo neyanziza nnyo okunkyazaako wano ku FM. Kakati n'olwekyo ntandikidde wano. Yenyabo. Mukulu Rodin, olowooza nsonga ki eviiriddeko okubanga ensangi zino amaka agafugibwa abakyala nate geeyongedde? Neyanziza nnyo neyanzega olw'omulamwa guno. Nsonga nnyingi nnyo tomalaawo, simanyi oba n'obudde bunaatumala. Naye ndowooza waliwo ekigambo abazungu kye bayita dynamics, oba oyinza okigera n'okimenyaamenya nti oba change, ebintu bikyuka. Abakyala okubanga amaka geeyongedde mangi ge bakulembera, ekisooka tutunuulire obungi bw'abakyala abatuuse okufumbirwa nga tebafumbirwa, ate nga balina kubeera mu maka nga baami be babakulira nga bafumbiddwa baami. N'olwekyo g'obadde okimanyi nti abaami bangi abatuuse ne ku mutendero oba ku leve ewasa tebakyagala kuwasa olw'okutya obuvunaanyizibwa, olw'okwekwasa n'ebintu ebirala ebijja mu mbeera eringa eyo. N'olwekyo ekisookera ddala nti obungi bw'abakyala bano buleetera amaka mangi okubanga gatondeseewo mangi nga abagundi abakyala abo be bagakulembera, olw'ensonga nti balina okutambula n'obulamu, balina okulaba nga bagendera ddala mu maaso okubanga nabo babeerawo ng'abantu abalala, kubanga kati bwe bataakuwase, bwe bataakukuba ekidaala ogamba nti naawe obenga oli mukazi bakwanjudde ewaka toobeerewo, nti onoobeera waka kubeera abbanga lyonna lyonna nti onoobeera waka, just naawe ogendera ddala mu maaso okubanga weeteekamu ssente zo bw'oba oziina. Jjukira kati baana bangi basoma bawala be basinga ne mu masomero mu universities nnyingi, bw'amala okusoma n'afuna omulimu bw'aba tafunye amutwala. Bangi obasanze bagweredde mu kupangisa, Katonda abayambirako eyo ne bazimba, bw'azimba asobola n'okubanga asobola okwefunira omusajja ye gw'agenda okwefugira n'amuteeka mu maka ng'amwagalamu bwagazi baana. Kakati ensonga endala bwe buvunaanyizibwa. Obuvunaanyizibwa bungi nnyo abakyala bano bwe beetikka. Nja kuwaayo ekyokulabirako. Omulamwa mulungi nnyo gw'oleese nti abakyala amaka mangi nnyo agagundiseewo nga be bagakulembera. Ekisooka, abasajja bangi batya obuvunaanyizibwa. Kati era ojja kusanga ne mu institutions amasomero mangi nnyo oba amatendekero abaana gye basomera, ojja kusanga nga bazadde bakyala be basinga obbaweerera. Kituufu nnyo. Kati omwami asobola okubanga yalinga ewaka oba oliawo obuvunaanyizibwa ng'abusobola naye ne bafunamu obuzibu. Mulimu nno n'abataabusobolirako ddala from day one. Ng'oli yazaala omwana n'amuteeka wate to make the matters worse, oba kale okukisupplementinga ennyo nti ne mu mawulire tubirabye. N'osanga oli nga mukazi mukulu yeesobola alina n'omukyala naye ng'akugamba nze muzadde wange mmanyi maama yekka, taata teyatubeererawo nnyo, twakula mu mbeera enzibu ennyo. N'olwekyo abazadde abakyala bano bahiro nnyo nti from day one akubeereddewo, akuzadde, akulabiridde, akusomesezza. Kati taata ne waabalekawo ye tagenda gamba nti mukulu munnange engeri gy'atuleseewo abaana nange kimbaveeko mbaddukeko. Ye asobola okusigala nammwe naye engeri yonna gy'abeera nammwe. Y'ensonga lwaki olaba nga amaka mangi nti osanga nga family head
maama yalimu kubanga ye yatekinga corrective responsibility ey'okulabirira abaana be bamusaayi. Ate abaami bo bakimanyi bulungi nti newebasuulayo ogwannagamba nga tebalabidde baana baabwe, bakimanyi nti abakyala tebasobola kubalekawo, tebasobola sulawo baana baabwe bennyininyini obukosi bagenze mu maaso n'okubanga bazaala. Yensonga lwaki abantu bwe batuuka okukula baagala okubalaga nti be bataata baabwe bajja ne babeeyanjulira, gwe nze taatawo biki. Oluusi batandika n'okuteeka embeera ku bamaama baabwe nti omwana mulage ewaabwe gye bamuzaala, mulage ne taata we, naye nga taata we gwamulaga ate yamulekawo. Kale n'ogamba singa yali yafuna obuzibu obanga teyasobola kuva mu buto obwo. Omanyi abaana balwala nnyo, beetagako ey'amaanyi, balabirirwa n'ebintu birala bingi, naye bamala obukosi okubanga bavaamu ne bafuuka abantu abobuvunaanyizibwa, bataata bagenda mu maaso okubanga bavaayo. So ekyo nakyo kijjira ddala. Ensonga gye naali yagadde okusemberako akazindagira nkazaayo ewuwo moderator, ebyenfuna bikyuseemu. Bino si eby'ennaku zino si byogamba nti abakyala be balina abaami be balina ekonome be bakwata kino be baleeta akaveera ewaka, kati byakyukamu. Ojja kujjukira nti okuviira ddala mu Ssematalo, I think yali Ssematalo owookubiri, yatandika nga 1939 nnaku z'omwezi nga 1 Septemba naggwa mu mwaka ogwa 1945. Ssematalo oyo yaleeta abakazi ku mwanjo atya. Post World War abantu bangi baafa nga bafiira mu bukadde na bukadde. Kati abaali basoma ebintu kyono engineer, oli plumber, ono doctor, oli ani, olutalo lumala okuggwa baali beetaaga okurecruitinga abantu bangi okulaba nga bagenda mu services, public service, okuweereza abantu biki, obuweereza nga bwetaagisa. Kati abakyala bangi baali tebamanyi nti balina potential banga balina abilities ezisobola okukola ebintu ebyo. Naye oluvannyuma lw'okubakwata oba kale okubalicruitinga bagenda mu maaso okubanga babatira ddala mu buwulirako akazindagira nkazaayo ewuwo moderator. Ebyenfuna bikyuseemu. Bino si eby'ennaku zino si byogamba nti abakyala be balina abaami be balina ekonome be bakwata kino be baleeta akaveera ewaka, kati byakyukamu. Ojja kujjukira nti okuviira ddala mu Ssematalo, I think yali Ssematalo owookubiri, yatandika nga 1939 nnaku z'omwezi nga 1 Septemba naggwa mu mwaka ogwa 1945. Ssematalo oyo yaleeta abakazi ku mwanjo atya. Post World War abantu bangi baafa nga bafiira mu bukadde na bukadde. Kati abaali basoma ebintu kyono engineer, oli plumber, ono doctor, oli ani, olutalo lumala okuggwa baali beetaaga okurecruitinga abantu bangi okulaba nga bagenda mu services, public service, okuweereza abantu biki, obuweereza nga bwetaagisa. Kati abakyala bangi baali tebamanyi nti balina potential banga balina abilities ezisobola okukola ebintu ebyo. Naye oluvannyuma lw'okubakwata oba kale okubalicruitinga bagenda mu maaso okubanga babatira ddala mu buweereza obwo ate ne babukola bulungi. Kitegeeza nti baali babakotoggera obanga bakiteekawo buteesi nti tebasobola, kuba tubalabyeko abakyala ab'amaanyi. Ekyokulabirako olina bakulembeze ab'amaanyi abali mu bifo n'abasajja balina okubeeramu. Ekyokulabirako wano mu Uganda olina Oweekitiibwa Prime Minister, Lead of Government Business, omukyala oyo Robina Nabbanja Musafiri ye Prime Minister. Naye bw'otunuulira bye yasikira Oweekitiibwa Ruhakana Rugunda bonna baaliko ba Prime Minister, bamama Mbabazi, olaba nga baali ba top brains nnyo. Twali tulowooza nti tosobola kufunayo Prime Minister mukazi, naye tulabye ng'ekifo akikutte ate era nga akitambuliza ddala n'okutuukira ddala nga tugenda mu kalulu akalala. Bw'ogenda mu by'obukulembeze olaba abakyala bangi nnyo. Italy olwaleero eri mu mawanga gannaggwedda G7 of course 20 countries, amawanga agamu gasinga obugagga ku lukalu lwa Bulaaya n'okwetooloola ensi. Omukyala alikulembera Giorgio Meloni mukyala. Bw'otunuulira omukago gwa United Nations Organization buli mwaka batuula mu kibuga ekikulu eky'eggwanga erya America, New York, mu ggwanga erya United States. Omukyala akulembera United Nations right now, the president omukyala oyo oba omuntu agikulembera right now mukyala. N'olwekyo ebyenfuna bizze bikyukakyukamu ate ne bifevalinga abakyala, n'abaami nabo bibafevalinga naye tebiri nnyo ku sayidi yaabwe nga bwe byali. Ekiraga nti nabo kati balina embavu, balina obusobozi obusobola okutwalira ddala
family zaabwe maaso ate ne babaweerera olaba maama akyalira omwana ku ssomero amuwa pocket money amuwa upkeep basobola okugula ebintu ewaka taata bye yalisobodde okukola n'abakyala babikola yensonga lwaki amaka mangi nnyo kati gagunjizaawo okubanga gakulemberwa bakyala. Oh. Tweyanziza nnyo okuttaanya kw'ensonga okwo weebale nnyo weebalire ddala kakati omulongo munnange tubadde nawe tusaba ottaanye ensonga y'okubanga amaka gano agafugibwa abakyala ensangi zino lwaki gasusse olowooza lwaki mangi? Okusookera ddala neyanza omukisa gompadde okwogerako eri mweno program. Nze kinyinza okulowooza ssaawa zino eno lwaki amaka agasinga gafugibwa abakyala. Ngenda kwogera ku bintu ngenda kwogera ku kusoma kusoma ebyensoma ebikyuseemu. Sofa bw'otunula ne mu masomero gaffe geno getusingawo getubeeramu bw'otunula population y'abaana abawala nene nnyo ku y'abalenzi. Teri masomero matono nnyo g'otuukamu ng'abalenzi basinga abawala obungi. Kituufu nnyo. Abawala okubeera nga basinga abalenzi obungi ebiseera ebisinga ekyo kibaleetedde okwegulumiza ennyo oba ne balaba nga abalenzi tebasobola kubayamba. So fa bw'otunulira n'olaba abaana ba universities agenda n'ava ku masomero nga ono omukulu bwakyogedde Claude Mbayogedde agenda n'ava ku ssomero n'alaba nga ate omulenzi gw'ayinza okufuna oba gwali mu ssaawa zino gw'ayinza okudeetinga teyasoma. Weesanga nga olw'okuba nti ye alaba yasoma nnyo ategeera nnyo ayinza okwagala amufuge oba olw'okuba amuliko waggulu alina diguli omulenzi yaviira mu senior 4 n'atandika okuyiriba ensi alabe ekiyinza okumubabeezaawo nga famire n'omukyala gwanaabeezaawo neweesanga ng'oyo omukyala ayagadde yakulire naye nga si ye w'amaanyi nnyo naye olw'okuba yasoma kyekimutwalayo okubeera nga w'amaanyi ayagala afuge naye nga just abasajja ekyo nyinza alowooza nti abasajja baba baleka bulisi olw'ensonga ono aba amuyisaamu ku katono olwaku kadiguli kaba yafuna olweyo education ye gy'alina n'amuleka abeere nga asingasinga naye tate kaba ka diguri eba diguri anti bino biba byamaka omukyala abakyala byewaŋŋamya nnyo bw'alaba nga ye asobola okwogera oluzungu ewakaawo ng'ate bbaawe yeta oluzungu taluyinaamu yewaŋŋamya n'agamba neyegulumiza amaka gange nze ngafuga kyova olaba nga abangi abakyala abasajja tubalekeramuko ne mulowooza nti amaka gagize ate kiki naye nga ebiseera ebisinga kiva ku byansoma ebyo. Ekitundu ekirala nyinza kugamba nti abasajja mu kubeera mu kuyiriba wano nawali kubeera nga bagenda okulaba nga bateeka okunoonya kye bateeka ku mmeeza abasinga babeera mu zi trips akasente ako akajja waalito agenze kanoonya tugeze agenze Dubai kuyiya akasente kulaba nga abeezaawo famire ye omukazi awo obuvunanyizibwa yeesanga nga yabulimu nemulowooza nti omukazi buli kimu yakimaliriza naye nga behind omusajja ebyo byonna yabanga abikwasaganya. Zizo ensonga zange lwaki families kati ezisinga zifugibwa abakyala abasajja beesanga nga batambulamu kulaba nga bafuna ebiyinza okubayamba abakyala ne batekinga over. Nga tonnaba kunziriza kazindaalo gw'olowooza we tuba tutunuulidde ensonga y'ennono ku mulamwa gwaffe olowooza kigikubye kitya ennono ensonga eyo ekubye etya ennono? Gye buvuddeko emabega awo nga abakyala nga tebawaŋŋama mu maka g'abasajja kubanga omukyala naye kakati we gaba nga amaka gage nga yagazimba aba awaŋŋamye. Yes anti kasobola bw'abanga yazimbye amaka ge amaka efani ye yagazimbye
agenda kwagalira ateekawo ekibeera nga yayagala afuge wesanga nga ayagala omusajja yaba akola emirimu gye yandikoze ekyo kyonoonye nnyo ennono kyoba olaba nga saawa zino ekyo kyonoonye kikosezza nnyo ennono kuba fedde emabega kaawo ate tukikkirizamu omukyala talina kuddamu omukyala yalina okufumba talina kuzimba kyova olaba abakyala bangi bagenzi nnyo ku makubo saawa zino eno boonoonye buli kimu ekyali kitwalinga tugoberera saawa zino okimanyi nti abakyala bangi bakola omulimu gw'obwa kondakita ogwali ogw'abasajja saawa zino omusanga mu takisi abasajja baba abasuula ate nga balina oyiyiza abaana ekyokulya nedda abakyala okwewaŋŋamya bwewaŋŋamya yes okabwita kwewaŋŋamya abakyala bewaŋŋamiza ensangi zino batosikaze njogera abaziba abakyala simanyi nakumanya buyinza kyogera kati oyo akuba ekijji n'agenda neyeetunda olowooza ani aba asinga okuba ate nga wanjawulo ate okwetunda kiralamu okwetunda ekyo oyo abeera just anoonya ngeri gy'asavaivingamu abo abeetunda abasinga si nabafumbo naye ono agenze okusika ekijji sikirowooza nti amaka gabeera omusajja gamulemeredde bulemereza obanga oyo omukyala yalina okubeezaawo ago amaka just nze ndowooza abeera ayagala abeera etop naye nga omusajja tasobola mukkiriza kyova olaba nga abamu basalawo batandika okukola emirimu egyo egy'abasajja egy'amaanyi babeeko nekyebateekawo olabe nga bateekawo embeera ate kitali kituufu ekyonoonye ennyo ennono yaffe wano mu Buganda. Akazimbiro katukaze ewa Mwami Rodin golowooza ennono yaffe bagifutya nse okubanga abakyala bewaŋŋamya mu maka ng'omukulu omulongo wannyonnyodde eyanziza nnyo olw'omukisa ogumpeereddwa nate kakati ndowooza nze ekibuuzo nkifunye bwe nti okukulaakulana kw'abakyala bano okubanga bafuuse bangi nnyo nga bakulembera amaka kirina ebintu ebirungi bikireese kirina n'ebintu ebikyamu ebivuddemu ng'era bwe kiri tuli bantu bwe ziba mistakes sigamba nti omuntu oli gundi nnyo nti oli holu nnyo era buli muntu ne oba olina b'osomako abantu abagenda ba philosophers balina abakulembeze ab'amaanyi tusoma ku Nelson Mandela omugenzi Madiba ng'eyali omukulembeze w'ebyafaayo okumala ebbanga ba Robert Gabriel Mugabe naye baalina ebirungi byabwe ate baalinako ne we baabulira okulaba nga ebintu tebyabatambulira bulungi kakati ekisookera ddala ebirungi mbinnyonnyodde bulungi naddala mu explanation yange oba mu kunyumya kwange okwasoose nti okuggyibwa kwegamba amaka okubanga gafuuse mangi nga bebagakulembera si kwagala kwabwe nti baweerera abaana bangi tuli wano tuweererwa bamaama be bafaayo okulaba nga batusasulira ka fees nini bataata bennyini tubalina masomero mangi nnyo institutions nnyingi nnyo waligambye nti buli omu bw'okeera ku makya n'oleeta muzaddewo nga musajja nga yakuweerera yunivasite eyinza okukala oba abangi bayinza okuva mu byokusoma kubanga bamaama be bagwa wansi na buli mu ngeri yonna yonna okulaba nga baweererwa abaana then n'okuimprovinga ku standards ez'abaana nti babalabirira ne bakula mu gundi kubanga bazadde bangi abasobola okusalawo abaana baabwe nabo babalekewo bagende ku nguudo nga tebalina buvunaanyizibwa bamu psychologically balaluka ne batambula ku kkubo ne batandika okulonda obucupa ebintu biddugala balya biki bwe biti ebintu bingi naye babeerawo mpozi n'okwenyigira mu mirimu gino kulaba nga bajjayo akasente akalabirira ewaka okwongera ku mutindo gw'abaana baabwe ate tumaliriza kugamba ne gavumenti eyina engeri gye bafunamu kubanga abantu bwe baba nga bakola bangi nga bayingiza ne baba nga bayingiza nga kigenda mu nsawo yaabwe ate omusolo ogugenda mu ggwanika ly'eggwanga gweyongera kubanga bwe tuba nga tutuula butuuzi ffenna tuleerangalo nga tugamba gavumenti etuyambe gavumenti ekole bweti
gavumenti bw'eneeba esobola okubayamba ekinene nnyo kyejja okukola ejja baleetera maybe obuwunga bwekize kugamba omuntu akuyamba tomusalirawo kiki kyateekeddwa kuwa agenda maaso n'okuba nga akuwa ekyo kyalaba kyoweetaaga n'aba nga akikutuusaako naye ate baba nga bakola bangi nga bali mu mirimu egireeta ssente buli kikozesebwa tukimanyi bulungi nti kivaako omusolo n'olwekyo eggwanga lifunamu nga bamaama b'eggwanga bakolera ddala ebintu ebiro balaba bagira bafumba obuugi mu butale bagenda mu butale okukola bawokya kasooli n'ebintu ebirala ku makubo buli kivaamu ssente okulaba nga balabirira abaana so birungi bingi nnyo nfofoolo abakyala bye basobodde okubanga oba bye tusobola okulaba nga bivuddemu olw'abakyala okubanga bye bakulembera awaka ate nabo nga beegasse mu mirimu egivaamu ssente okulaba nga abaana bagendera ddala maaso kubanga babalaba nga bakula babajjamu abantu ab'omugaso n'okutuuka nga babatuusiza bangi ba graduates nze bafuna emirimu bakoze batya batuuse n'okufumbirwa bawasizza naye nga n'omwana taagaliyako ddala taata ajje mu maka gamba taata oyo mwami waso alina ekintu kyayogedde awo alina ekigambo kyaddaddingana era nsesaawo naŋŋamba talaba kinsesa abakyala olina ekibuzo ky'omubuuziza nti abakyala bano like kibadde mu ngeri yaku kukakanyala oba kuwaga kiwe ekityo nti bw'akeera ku makya omukyala n'azimba enjuuyi talina ngeri gy'aba akuyiseeko nnyo fuga ewuwo talina ngeri gy'aba akuyise kubanga katunuulira Katonda ansonyiwe oba n'omukyala ono ansonyiwe omukyala ono infact ainspirinze nnyo abantu bangi Shiba omuyimbi w'eggwanga oyo bangi nnyo abavubuka bamumanyi bamwettanira nnyo olw'ennyimba ze mukyala oyo obulamu bw'engeri gy'abukuttemu ainspirinze abaana ab'obuwala bangi nti asobodde okulaba ng'akola n'astrugglinga n'azimba ennyumba era bw'ogenda n'ogiraba emunyonyi awo infact mulunga awo nyumba nnungi nnyo ayagala nnyo ebimuli ejjudde ebimuli kati tosobola kugenda n'omufugira mu maka ge era bw'aba tasaze okubeeramu namwami tasobola kubanga of course abeeramu naye ate abaami ekyokusuulawo family zaabwe kibadde kikolwa kibi nnyo era kiseetinze precedent kiseetinze ekyokulabirako ekibi ne bano abaana abakula nti abaana abakula bano bakula balaba taata abalekawo kati naye naakula nga mutwe akitaddemu nti banaye okubeera mu bulamu obulungi olina okuba nga weesitwagolinga weezimba ennyumba genzi nyini ku makubo ssaawa zino eno boonoonye buli kimu ekyali kitwalinga tugoberera ssaawa zino okimanyi nti abakyala bangi bakola omulimu gw'obwa kondakita ogwali ogw'abasajja ssaawa zino omusanga mu takisi abasajja baba abasuula ate nga balina oyiyiza abaana ekyokulya nedda abakyala okwewaŋŋamya bwewaŋŋamya yes okakwita okwewaŋŋamya abakyala bewaŋŋamise esangi zino batosekaze njogera abaziba abakyala simanyi nakumanya buyinza kyogera kati oyo akuba ekijji n'agenda ne yeetunda olowooza ani aba asinga okuba ate nga wanjawulo ate okwetunda kiralamu okwetunda ekyo kyo oyo abeera just anoonya ngeri gy'asavaivingamu abo abeetunda abasinga si nabafumbo naye ono agenze okusika ekijji sikirowooza nti amaka gabeera omusajja gamulemeredde bulemereza obanga oyo omukyala yalina okubeezaawo ago amaka just nze ndowooza abeera ayagala abeere top naye nga omusajja tasobola mukkiriza kyova olaba nga abamu basalawo batandika okukola emirimu egyo egy'abasajja egy'amaanyi babeeko nekyebateekawo olabe nga bateekawo embeera ate kitali kituufu ekyonoonyi ennyo ennono yaffe wano mu Buganda akazindalo katukaze ewa Mwami Rodin yennyabo golowooza ennono yaffe bagifutya nse okubanga abakyala beewaŋŋamya mu maka ng'omukulu omulongo wannyonnyodde neyanziza nnyo olw'omukisa ogumpeereddwa nate kakati ndowooza nze ekibuuzo nkifunye bwe nti okukulaakulana kw'abakyala bano okubanga bafuuse bangi nnyo nga bakulembera amaka kirina ebintu ebirungi bikireese
kiina n'ebintu ebikyamu ebivuddemu ng'era bwe kiri tuli bantu bwe ziba mistakes sigamba nti omuntu g'oli oli gundi nnyo nti oli holo nnyo era buli muntu ne oba olina b'osomako abantu abagenda ba philosophers balina abakulembeze ab'amaanyi tusoma ku Nelson Mandela omugenzi Madiba ng'eyali omukulembeze w'ebyafaayo okumala ebbanga ba Robert Gabriel Mugabe naye baalina ebirungi byabwe ate baalinako ne we baabulira okulaba nga ebintu tebyabatambulira bulungi kakati ekisookera ddala ebirungi mbinnyonnyodde bulungi naddala mu explanation yange oba mu kunyumya kwange kwasoose nti okuggyibwa kwegamba amaka okubanga gafuuse mangi nga bebagakulembera si kwagala kwabwe nti baweerera abaana bangi tuli wano tuweererwa bamaama be bafaayo okulaba nga batusasulira kafiizi nini bataata bennyini tubalina masomero mangi nnyo institutions nnyingi nnyo waligambye nti buli omu bw'okeera ku makya n'oleeta muzaddewo nga musajja nga yakuweerera yunivasite eyinza okukala oba abangi bayinza okuva mu byokusoma kubanga bamaama be bagwa wansi na buli mu ngeri yonna yonna okulaba nga baweererwa abaana then n'okuimprovinga ku standards ez'abaana nti babalabirira ne bakula mu gundi kubanga bazadde bangi abasobola okusalawo abaana baabwe nabo babalekewo bagende ku nguudo nga tebalina buvunaanyizibwa bamu psychologically balaluka ne batambula ku kkubo ne batandika okulonda obucupa bintu biddugala balya biki bwe biti ebintu bingi naye babeerawo mpozi n'okwenyigira mu mirimu gino kulaba nga bajjayo akasente akalabirira ewaka okwongera ku mutindo gw'abaana baabwe ate tumaliriza kugamba ne gavumenti erina engeri gye bafunamu kubanga abantu bwe baba nga bakola bangi nga bayingiza ne baba nga bayingiza nga kigenda mu nsawo yaabwe ate omusolo ogugenda mu ggwanika ly'eggwanga gweyongera kubanga bwe tuba nga tutuula butuuzi ffenna tuleerangalo nga tugamba gavumenti etuyambe gavumenti ekole bweti gavumenti bweneeba esobola okubayamba ekinene nnyo kyejja okukola ejja baleetera maybe obuwunga bweyize kugamba omuntu akuyamba tomusalirawo kiki kyateekeddwa kuwa agenda maaso n'okuba nga akuwa ekyo kyalaba kye weetaaga n'abanga akikutuusaako naye ate baba nga bakola bangi nga bali mu mirimu egireeta ssente buli kikozesebwa tukimanyi bulungi nti kivaako omusolo n'olwekyo eggwanga lifunamu nga bamaama b'eggwanga bakolera ddala ebintu ebiro balaba bagira bafumba obuugi mu butale bagenda mu butale okukola bawokya kasooli n'ebintu ebirala ku makubo buli kivaamu ssente okulaba nga balabirira abaana so birungi bingi nnyo nfofoolo abakyala bye basobodde okubanga oba bye tusobola okulaba nga bivuddemu olw'abakyala okubanga bye bakulembera awaka ate nabo nga beegasse mu mirimu egivaamu ssente okulaba nga abaana bagendera ddala maaso okubanga babalaba nga bakula babajjamu abantu ab'omugaso n'okutuuka nga bwe babatuusiza bangi bagraduates nze bafuna emirimu bakoze batya batuuse n'okufumbirwa bawasizza naye nga n'omwana taagalirako ddala taata ajje mu maka gamba taata oyo mwami waso alina ekintu kyayogedde awo alina ekigambo kyaddaddingana era nsesaawo nagamba talaba kinsesa abakyala olina ekibuzo kyomubuuziza nti abakyala bano like kibadde mu ngeri yaku kukakanyala oba kuwaga biki bwekityo nti bw'akeera ku makya omukyala n'azimba enjuuyi talina ngeri gy'abaakuyiseeko nnyo fuga ewuwo talina ngeri gy'abaakuyiise kubanga katunuulira Katonda ansonyiwe oba n'omukyala ono ansonyiwe omukyala ono infact ainspirinze nnyo abantu bangi Shiba omuyimbi w'eggwanga oyo bangi nnyo abavubuka bamumanyi bamwettanira nnyo olunnyimba ze mukyala oyo obulamu bw'engeri gy'abukuttemu ainspirinze abaana ab'obuwala bangi nti asobodde okulaba ng'akola n'astrugglinga n'azimba ennyumba era bw'ogenda n'ogiraba emunyonyi awo infact mulunga awo nyumba nnungi nnyo ayagala nnyo ebimuli ejjudde ebimuli kati tosobola kugenda n'omufugira mu maka ge era bw'aba tasazeewo okubeeramu namwami tasobola kubanga of course abeeramu naye ate abaami ekyokusuulawo families zaabwe kibadde kikolwa kibi nnyo era kiseetinze precedent kiseetinze ekyokulabirako ekibi ne bano abaana abakula nti abaana abakula bano bakula balaba taata abalekawo kati naye naakula nga muntu akitaddemu nti banaye okubeera mu bulamu obulungi olina okubanga weesitwagolinga weezimba ennyumba kati imagine omwana ow'obuwala ng'akula alowooza byakupangisa kubeera yekka of course aba bajja kubeera bangi kubanga emiti emito gye mulina ate okukijjamu
bakulaba kiraba. Mutesa the First Royal University informs all students, parents and guardians that registration of students for a new academic year is ongoing at her headquarters in Chirumba, Masaka and Kakeka Mengo campus. The university has got programs at both diploma and degree levels in the field of ICT, business, education, social culture and development studies, mass communication, civil and electrical engineering. All programs at Mutesa the First Royal University are accredited by the National Council for Higher Education and taught by highly qualified academic staff at affordable fees. Therefore, students who completed senior 6 are requested to come at our campuses at Chirumba, Masaka or Kakeka Mengo to apply. Remember to come with the following: birth certificate, O and A-level certificate, a registration fee of 42,500, 2 passport photos plus IDs of the previous school. For more information, contact us on the numbers below. Nawe gye baleka eyo amannya go ne gy'osinzidde. Ye ssebo. Ye nnyabo. Ku mulamwa gwange ngamba abakyala emisanyi zino bwe bakulembera amaka kiba ku nsonga nti abakyala kati abaana ekyenda okufuna nga ye asinga ssente kati nga takyalina ssemu mu maka kati nga ne wamugamba nti kola kino namugamba nza kukola ki nze alabirire wakati olina kyoŋŋamba enteesa yange. Kale bambi tweyanziza nnyo ate okubanga oyisizaamu olukomo lw'essimu. Weebale nnyo, weebalire ddala. Essimu endala. Ono atukoze bulungi kubanga kale n'olwekyo essimu endala eyingiddewo. Hello, gyebaleko ssebo. Kale nnyabo naawe gyebaleko. Kale amannya ne gy'osinzidde taata. Erinnya nze Kivumbi Najibu ng'asinzidde Nansana. Ye ssebo. Omukulu mugema oyo mutumiddeko ensonga za nnyonnyodde. Ye ssebo. Walayi zirimu eggumba. Kale ssebo. N'omukulu wazze oyo bonna bye bateeseza ddala. Abakyala bano beeyongedde okutufugira ddala mu maka. Olw'ensonga zino wammanga. Ye ssebo. Abakyala bano ennaku zino be batuwasa. Nazzi kuno ng'omusajja yawasa ky'obola bayitibwanga musajja. Naye ennaku zino abakyala abo balina abasajja be beetaaga mu bulamu. Waliwo omwana agamba nti nze njagala omusajja simanya nga muwanvu bano abaakanyama. Kati era we bawasa abasajja abo bafundikira bye bakoze obuvunaanyizibwa mu maka olw'ensonga nti omusajja ye yamuwasa. Ye ssebo. Sinaki nti batuuka n'okugenda okutwalayo ebintu waliwo omukyala. Omukyala yagula ebintu kati nga ggwe lwaki omukyala tofuga maka ago. Ate ne bavayo abakyala ne bakunga ne bagamba mu kamera nti bafuga amaka nga lwaki togafuga kubanga gwe wewasa. Ensonga eddala eri nti abakyala ennaku zino batijja nnyo. Aba yakafuna omwami n'amuteeka mu kamera nga buno. Kaakati olinga ayogera ku muyimbi waffe ow'eggwanga. Ate afundikira amuzaalidde. Ssebo olowooza tokubye omuyimbi w'eggwanga? Zino nsonga z'abakyala era bwe mba nkubye omuyimbi w'eggwanga aba agendedde mu kuba abakyala beeyongedde okutufuga naye sigamba nti batufuga olw'ensonga naye batufuga olw'okutijja ennyo. Tebeetegereza ennyabo. Ensonga zange. Tweyanziza nnyo tweyanzeege ssebo. Kale nabo nkwendi nkyawulira nnyabo. Kale ssebo. Mukono Najibu ensonga gyayogeddeko ey'abakyala okubeera nga batijja ntuufu nnyo. Tekituufu ne waliwo nekyayogeddeko nti abakyala abo ssaawa zino omwana omusaanga n'agamba njagala omusajja afaanana bw'ati. Omusajja ng'ayina emmotoka ng'ayina enju ye kitegeera. Gw'atagenda bw'aba nga asazeewo okufuna bwe batyo agenda kufuna mukadde nga yeekolera ng'olwedde yakola dda ebyo ebintu
newalibadde gwe mwami Waswa tosobola kweyagaliza akirayiba ati ng'abeere nga ye yamufuga tugambe singa obadde mukyala oba obadde muwala gwe walibadde awo n'ogamba nze musajja gwe nnoonya omusajja omwavu nga mulimi ayambala essaati tezitegeerekeka buli muntu yeyagaliza kirungi naye ate abawala bakisussa ekibuuzo ekyalibaddewo nti ebirungi byeyagaliza alina bifuna atya kubanga osobola n'okubizimba n'omuntu ogwovudde naye emabega ne mutuuka nga mugagga abantu abamu obugagga tebabufunye bufunyi kati nenda majority abasinga ssaawa zino eno boolaba nti kati be bafuga bali bafumbiddwa abasajja nga balinamu ssente bakadde bamaze okuggwamu amaanyi ssaawa zino eno bali batutte obuyinza ate mulugira ne bamugamba omukazi abakazi bangi batandise okubeera nga yafuga abasajja mu kubeera nga yafunye oyo omusajja omukadde alina ssente buli kimu kati ssente zajjeeri n'atandika ate nayagala awase gwe mugema akufuge n'atandika okufuga abakazi beeyongedde okubeera nga bafuga abasajja nga naye ensonga obuzibu bwe buva ono bwe yeyagaliza ayagadde omukadde afunye ssente ate najja n'atandika kumubuka abato nze ŋŋamba ensonga zonna ezireetera amaka okubanga mangi agakulemberwa abakyala singa zibeera fully addressed nga bazikozeeko bulungi ebintu ebyo byonna tusobola okuba nga tetuyinza nakudda no ku radio ntubyogerako buli kimu kiba kigenda kyekola ng'amaka bwe gatambula mu maka mangi kale n'olwekyo obudde bwo butututeka atindiggwa naye nga ebyo by'owulidde byonna biraga nti amaka agafugibwa abakyala galimu ebirungi n'ebiki n'ebibi era nga balina obuzibu nga bwe basanga mu maka abo abakyala abagafuga n'abaami kirina engeri gye kibakosaamu n'olwekyo ku lw'ensonga ezo tube nga tuzekenneenya ate nga n'oba oli eyo nga naawe ofunye okwemulugunya okulala osobola otutusindikira obubaka mu SMS zaffe ate tujja kuba tubusoma mu puroguramu ezinaddako awo mu maaso n'olwekyo olwa ebigambo ebyo ebitono nsigadde nze Namale Aisha ku Royal FM mu puroguramu yaffe eno ennungi weebale nnyo gye weekumidde okuva gye twatandikidde okutuuka wano wetukomekereza tugenda kusembayo era tugenda tukomekereza n'obuyimba obutonotono Mukama abatukuumire Ssaabasajja Kabaka awangaale.